namaze ku contract yange lwabadde lwakubiri nga 2 nenkubira agent gwe eyangabeeri eyantunda nemugamba nzija naye simanyi waawo we twali tubeera nangamba ngenda kuwa location era naginsindikira bwe yansindikira location nenvaayo nentuuka wano bed space we nenteekawo ebintu byange nemukubira nemugamba nzija nangamba okay n'olwatuuka mu taxi mukubira nti ndi mukubo nzija nangamba olina okuba n'emitwalo 5 nemubuuza agent wange oyo mukyala bamuyita Jack wa JCC alwana nnyo butakabira mu njia Mwarabu nekesa zina maziga nga twanyiza lwa Munnayuganda munnange Jackie tewandibadde gwe kwa omyaka wewo myango ndi savinga mu office yo nokola kona tisamu amaanyi kubanga nzisemu amaanyi nkole kekano muno lonsasudi Frido brother nga badalabira abaana bange banonzi amusindikidde nga nakavaawa nga nakavaire ku mulimu okitegeera kati yali anagambye nnyinza okujja e Dubai leero oba enkya kati olwakubiri ng'amuzeemu kati n'olwakubiri lwanziramu kano zona zona nensindika ezino zona zona nziramu era olwo brother wange naye afudde mukulu wange nenkabira Jack akatabu kange singa wakamba singa nagenza ati abadde mulwadde ki abadde mulwadde wansigo ngera byoraze bye byakola ki Bannayuganda mwenna abawangalira mu ggwanga erya UAE wamu ne wabweru waalyo mbaleetedde ekipya ekya Nyondo Glim ndowooza mukirabye kizigo kirungi nga kikolebwa aba Nyondo Media bwe wenda ng'olina sports abamyuka engalo zaakona abakyala abamyuka engalo omuli kayima mutima ekata bane ekizigo basobola okukola delivery abeetaaze Nyondo Media osobola okuba ku namba zaabwe ez'amasimu maama full figure amatama gayengerera ekizigo kyekino nga kikolebwa aba Nyondo Media nga ne Kampala tuyinayo okay nga tugenda mu maaso n'emboozi ya mwana muwala agenda kutweyanjulira tubulira amanya ge amanya yenze Nyondo Rozet nsinzira ku mukutu ogwa Nyondo Media n'embeera nga ate tukuweereza ebinyuma ebitanyuma ebikabya ebizaamu essanyu ebizaamu essuubi byonna tubaata stories ez'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo of course okuva ne mu nsi ez'enjawulo so ebiseera ebisinga nga omwana yenna abadde ampidde story gyaga tukavaringe ensooka ne mwebuuzaako ekisinga era nsookera ddala nempuliriza ensonga ye oba erimu eggumba oba erimu enkizi obanga ddala esaanidde okuba nga ate ekavaringibwa era n'omuntu oyo gwabeera ate yemulugunyaako naye ne tumufunako n'ensooka nejogerako naye nendaba nti ekituufu kyekiriwa olw'ensonga nti ffe aba Nyondo Media tetuliwo okuba nti twagala kwonoona amannya g'abantu wabula tusobola kukola research yaffe then tulaba nti kisaanidde tugenda maaso tukikola first of all nkubiddeko Jack Jana of course wa JCC mukubiddeko ku simu ne mugamba mwana mpise agala kola story naye angambye bwati nti gwe kino nakiri of course nampa go ahead nangamba wabanga kikinamusanyusa no problem agende maaso n'okuba nga ate story akola ki agikola omwana ne mubuuza oli willing kola story eno nti anabala afuneko ekyokola kyokuyiga naye nga njiga passport yange ndebe nga nkola ki nga nzire ewaka katunyumizeeko ka tubulira amanya ge and then twandikire ddala watubulira wano yajja ng'enaku z'omwezi mmeka bajja mu mwaka ki yali azze kukola ki n'ebirala byonna byetaaga okumanya kati yegwani mukwano amanya nze Joeli yalogosa najja mu Dubai mu mwaka gwa 2019 omwezi ogw'okubiri nga 5 Omwarabu yali andeesokola naye nabeera mu cyumba ky'Omwarabu okumala omwaka mulamba nga tantwalanga ku medical nanyengeza mu university nga buli mugamba ngamba tomorrow ngenda okulaba omwaka mulamba nembayo ne munnange ebweru nga bumanyi bano abaana ab'ebweru beweebuuzaako ate gye nali nga nkola nnyo ate nga ntuuziza mu university nembako munnange gwe neebuuza nangamba osobola okuvaayo ntukutunda mu ofiisi endala ne bakufunira omulimu mu maanyi amalala nange we nafuna akatabo n'enziruka eri gye nali era we natuuka ne bandaga oyo omukyalo wa JCC nga amanya ye Jack okugenda ewuwe namugamba Jack we mba nfunye omugagga nsobola omukolera omwaka mulamba nanzija mu university naaba nga asala ogw'omwaka mulamba nga nkolera bwereere
nakwata kanchweta ina abala nagamba sente oli mu mutwalo gumu soba ne mudira mu mekao zaliko dira mwezi gwako nagambe chamangu kankufunire ID okolera mu manya g'omuntu passport yo ne visa zo zireke wano ina visa eyanyingiza wano ne baitwa nakunkolera ID nagamba bine byo bireke wano otwale no ID wolibo mazeke emyaka ebiri olidda n'okola ki n'otwala akatabuko era olwamalako emyaka nantundo mwalabu yangula nengenda nenkola nemalako contract mugwameka olonga idea eyokuba nti okolera omuwalabu nabanga akusasulira overstay omwaka omulamba ng'agigobye kuba ngamba tajja kukkiriza omuwalabu sente nyingi esente zaali mu mutwalo gumu n'okusoba kati jalina obuzibu bwange namama mulwadde tata mulwadde tata alina kansa ng'ate njagala sente nenzikiriza era omuwalabu nantunda n'omuwalabu tiyamanya bino byonna yamanya nti gali gemanya agange bwe natambuza emyezi 9 ku ID office gye yampa omukyalo gye yampa Jackie nagitambuzako emyezi 9 ngenda ogenda mu banka nga banka engamba nyabo okimanyi ID yagwako omwezi gumwe emebega nenkwata akasimu nenkuba ku office nengamba Jackie wangamba ID ya myaka 2 nkomyayo ID eno nga ntwala akatabo kange nenga eri mu myezi 9 ateweddeko yampa option 2 eizo okuvaayo obangula ID endala nemugamba omwalabu gwesiyombye naye nkera nti ositulengugu nti madamu ngenda jambukumbuza ku lwaki ngenda nensalawo ngambe munange twatukola naye nampwa nusu 10 Jackie yalwa kadi najwa driver we yajindetera era nengamba ne driver totuka ku mulyango kamera ejjakola bate bambuze ki kigenda mu maaso driver yandetera ki yandetera ID kati twali tutambula nga tulwadde covid kyanyamba nti abalabu mukama yenyamba teba siba nabalabu abalabagala okwetegereza ennyo ku mukozi kati batugenda mu ddwaliro kwa bosi wange ebiwandiko by'amanyi n'amanya gamanyi ku mpapula ngate si ID kati jendina ne tekitwalanga kikulu kati yatunulira kafaananyi kalina ngamba it is you Rimrod ngamba yeah it is me but that time I was very small neti yatunulira manya oba namanya agala banata bifaako nga menti oba bagawandika mu lulimi lwange simanyi ekyo nenkiwona kati saa ekyatuuka era nengamba contract bwe yagwako nenyonyola office ndamu naye contract yo ngimazeeko nenkyalinayo amabanja akanyongezeeko ebbanga ery'emyezi 2 nkongererayo emyezi 2 nangamba okay wobanga omazeeko ombuuliranga nenkuwa ki nenkuwa endagiriro kati kwa 24 nasindikira omukyala wa office oyo Jackie message nemugamba okimanyi nga 2 ndi kuvaawo wano era yasindikira ne location enantuusa gyali enantuusa ewuwe era ngenda okutuuka natuukira mu bed space engeri nalina emigugu emingi era olwatuuka mu bed space nemukubira nemugamba Jackie nvuddeyo naye nzija nangamba olina sente konza ate sente zaki ate nti napanga nasamba ddiiru nnene okufunira owantu awo nga tukyagenda mu maaso n'emboozi ya mwana muwala njagala mbajukize ate abanyondo glim bakabi nnyo ate okubanga balongosa olususu lwogwo wenna alina pimples gwe wenna alina black spots gwe wenna ng'oyandigadde okubanga ate olongosa olususu olulabika bulungi nnyo osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 n'omukyala wenna yandigadde okubanga weteekateeka bulungi nnyo mu nsonga z'omu buliri products zonna zibeerawo baziina mpozi n'abaami gamba ng'amaanyi ga kisajja yes gonna eddagala lyonna lye bamwetaaga okweza obujja tulina ffe abanyondo glim natera nga mbajukiza Open Vision Tourism nga company eri legit wane no mu UAE esabaza abantu ebule nebweya wano na wali nokubanga atekola visas ezenjawulo nawe nadegadde okumanya kubigenda maaso ne visas ezenjawulo osobola okuta ku offices zaabwe enamba zaabwe kwezidi ku platform ya FAO ku screen osobola ogenda maaso nobera nga atoziteekako nobera nga ate toyanza baba thank you so much nobera nga ate obafuna bulambalamba tukyagenda maaso n'emboozi ya mwana muwala gwe wenna atulaba funamu ekyokuyiga abaana bangi waneeno bakola naye nga ate bafuna okusomooza okw'amaanyi funamu ekyokuyiga naali eyo nga tonakujja waneeno batonagenda kuba kyeyo wonna ewantu afuna ekyokuyiga bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono genda nga weteeseteese ng'omanyi ebintu ebisobola okubeerawo ebimu bisobola obutabeerawo tomanya kati namukubidde esimu nemugamba nzija nansaba ssente nembuuza zaaki
olwedde ID teyamugwako nga bwe wali oŋŋambye n'otwala miliyoni yange endala emu ate gye wantunda baakusasula kati kikyomanja kyenjagala onyambe kuba nfiiriddwa jjajja afudde kuba olwedde naye njogedde n'onoani Zainabu nangamba oba olina akatabo ojja kufuluma mangu konze kansooke ngende ndaba akatabo ako tooke tujjuze empapula era olwatuuka omukyalo oyo batuuka mu kkubo nga ngamba oba tolina ssente abantu bange tebagenda kuwa akatabo nemubuuza nze atali mu lutalo naawe nzija sinjaga akatabo mu bulungi kontwakiti gye wantwala ngimazeeko lwaki tompa akatabo nangamba nti olina okumpa ssente mu kusooka mwali mwateesa nti gwe okuddayo kuna akatabo olina okusooka okulekayo ssente ekyo kye saamubuuza kyeyaŋŋambako nti ID ino ngikuwadde womala emyaka 2 odda n'onkomezawo ID yange n'otwala akatabo kati ID obadde wagikomezaawo kati anti ID yagwako anti sinaba musika nenga ID njirina ogirina ogimuwakuwa akatabo kange kati agamba atya nangamba atotuuka ate siriyo ngenza Abu Dhabi konzo olinayo abaana balagirire nti gundi ali kujja bwati ne bwati akuwa akatabo ngenda nfiiriddwa koyo fiiriddwa kabafe mugamba kale okitegeera twaga twogera ebintu kubanga tuli ku kamera nga tugambye bukono na linnya lya muntu nga tugambye nti oba twagala kujja kakasa ekintu ekyo yakyogera nangamba ofiiriddwa kabafe wanga oloka naye n'abafuuta taata yasooka omusika yeyafanga muzayi wange afudde namunyumiza nanzaba ti taata afudde ogwokubiri nemugamba taata omusika naye ate ne jjajja naye afudde nangamba omusika kaafe nengamba kati tubireke akatabo kampa oba nedda sina kyemuwayidde ndi mu kamera sina kyenjagala nfune ku mukyalo oyo kuba kyembadde mwagalako kabadde katabu naye atolodde biganyi okitegeera era nenga n'omuvubuka yali munayuganda yagala saamujjako namba namujja naawe wansi nemugamba sebo tuzeeyo nagamba sobola kola ki sobola kubaazaayo naye muviiremu wano nga tumaze okwingira mu shalujja nga maze nemugamba Jackie wasenguka nangamba ye nasenguka nanga ne lwaki tongambye wuno sente mita eri kumbala ndi kuingira mu mitwalo 10 sirina transport yanzizaayo eragayo nangamba mpe emitwalo 6 nemuwa ne tuvaamu yandagira ne shortcut netambula okuva shalujja n'ebigere tungira paka Dubai nga twaga kusevinga akasente kitegeera kati wenkubiddeko Jack Jana of course nvuddeko waneero nesukalenga nemukubira ku simu era nkumyewo nekugamba ti Jack Jana yabadde yagamba nti agenda kweta passport bw'atagumiikiriza anti enaku zeyampa zagwayo ate nga tayogedde nange lwali kumande nangamba ninde enaku 2 nemusindikira ku lwokubiri message nga bambikinga kati bandi bubi account brother wange ali bubi nekyo sekya brother search mugina mubikira taata ne jjajja kwoleda bwe baliwo musaawe eyo ngebya brother manyi nti wana bampa jjajja yafa bbanga ki kumande lwe naviire eri ki ekyamutta jjajja jjukira abadde kye bakugamba yabadde mukadde abadde mukulu myaka 10 nga yorede badde n'ebirwadde kuba mukogera ne jjajja yangamba nga amaaso simanyi tala basimanyi ng'omanya ebirwadde by'omuntu akuze kale ekyo nesitwala nga kikulu ate taata yafudde ki one muzeeyo omusika taata yafadda mwaka kati taata kuzalira ddala yafa kati ono ngenda kumalamu omwaka mu kisiibwa ekiwedde kati jjake olwamubikidde kwekunziramu ata taata ate yafudde ogwokubiri okumugamba nti nedda ono yali musika naye kati ebyonna nga sibitwala nga kikulu nga kyenjagala okulwanirira nsange brother wange ono naye wa brother saamugambye nga kyomanyi wajja okumpa akatabo eri bangambye oba olina akatabo munaku 2 ojja kuba ofuluma kitegeera kati jolo naninda Jackie John namulinze nti oba nankubirako nkuba esimu nga takwata omukazi kwe kungamba Jackie yagambye nkubye ku ofisi yo ne bangamba tiyakusabaako sente kitegeera sokoleke namalozi g'omuwalabu gali wano nangamba jowe ongambye ofisi ekusabye sente nilwaki omukyala mukubi bane munatusonyiwa abantu abayitaayitawo ka location ke twafunye keekano abamu bayita ku saidi abalala tebanakukitegeera naye munatusonyiwa njagala Jackie akakase oba akubuulire mu mazima nga sitidde ni mukyala mu kisiraamu nswala esola 5 buli lunaku waba teyansabye ku ssente emitwalo 5 ate okutuuka omuwalabu nangamba oliwa ntube drive yakulesa akuleetere ssente nangamba enkya ate omuwalabu namala ngamba mpe enamba ya office nenjimuwa ngina kola omuwalabu angamba ati the woman saying they didn't tell you about money sokoleke
So kati gwe bakama abo wabagambye omukazi ansabye ssente. Kati bakama abo ne bakkiriza okuzitoola ne bamukubira ne bamukubira akonfaminge obera kituufu yakusabye ssente bazikuwe ate ye n'akwegana n'agamba nti oyogera mazima. Nkyogera nkakasa maloboozi ga mukama wange nti Mwarabu saagala muteeka ku ki maloboozi ge kuyitamu ojja giwulira nga tuvudde ku mpewo yangambye gwe jo anti bampita Rim Road ideology gye yampa nangamba Rim, what are you talking about money? The Jackie said they didn't tell you about money. Why? Who told you about money? Nemugamba madamu bwatu bwakugambye nti nemugamba tampadde passport ayagala $5,000 nangamba namugambye nti oyagala $5,000 we mukozi wange passport nate yeganyi nti takusabanga ku ssente kati nga Jackie kyagala okutegeeza jukira Omwarabu akantu kaba katono kati n'akakwata Omwarabu ayinza okuloboza nti jukajaga kudde ewuwe nayinza okuloza ati nze atusate ebweru mpange eddiiru zange nti n'omuweereza olupapula lwe bampadde olwa embassy kuba luliko manya gajowe ate nga Omwarabu alina empapula za Rim Road ndi kubiikirira ebintu by'omukyalo ono kale ye alina ssente sijja kulwanagana naye naye nze kyensaba anyambe ampe just katabo kange naye kaba kaganyi sina kyakola Freedom brother wange badde alabirira abaana bange brother nati naye amaze naafa nga kibadde kyakumukumu kitambudde kitya sorry dear sorry munange era brother wange naye afudde mukulu wange nenkabira Jackie akatabo kange singa wakamba singa nagenza ati abadde mulwadde ki abadde mulwadde wa nsigo ngera byoranze bye byakola ki bebagira nenyongerako emyezi 2 engamba kanyo kitegeeza okukola obadde oyagala n'okwongera n'oyongerayo tusa akaseera ogambe byokola mbikooye kati kansoke nzireko ewaka ebbanga lyokoze nga limala babadagala kunsasula nakakonsala tikiti 2 nengamba kitegeeza singa Jackie yakkiriza abantu bali nti ssente azeetaaga bandi badde baziweereza dda nakuwa baziweereza olunaku lwegino olwokubiri Omwarabu yangamba linde enkya nkutumire driver mugendeyo nesooka ompeki sooka ompe enamba njogere nabo kitegeera nempe enamba nenkwata enamba ya Jackie nenjiwa omukyala neba Jackie wagamba omukyala ati nze omukozi ose amusabyeko ssente kati Jackie yagenderera kyogamba Mwarabu ndi samusabye ssente ng'ate yali akugambye omuwe 5 message y'Omwarabu aganti Jackie namukubye enyo mbadde tusinga kwogera mu plainzeko katono just katono kubanga sometimes watwagala nnyo amazima oli ayinza ogamba nti oba kulimba tupulengeko just katono kwogereranga mu audio Jackie kati emba sina maloboozi ge katulabe twatandikidde obawa kati aligamba talikwata اسمعي انت بكره بطرش لك هذا محمود يعطيك 500 انت بعدين طرشي لي 500 انت وين بتكونين بخليه يجيب لك بكره الصبح لين عجم alikumbuuza wa wendi enjaba ndeetere ssente alituma driver nga nze mugambye kati kandabe wano gyazeemu gyeyogere ne Jackie bayena actually naluwala bo balekere ddala naye nga Jackie yosuubira yagenderedde ki okuba nga kusaba $5,000 kugamba gamu wali kakuwa akatabo ate no gabakama be bali wiringi okuweereza ssente ezo zomu akuwa akatabo ate bakama be n'abagamba bakama bo n'abagamba nti nedda ze sina ssente ze musaba ekyo kyeni kwagala Jackie mwenyini singa abadde andabye oba singa wadde yandikulabye gumwenyini n'akubuulira ku lwaki abanyonayonera omukazi asinga n'okumbita nti ndina mulimba wango omugabe bansabye ssente ate nekyaliko kyalikaliriza who told you Rim? Who told you about money? The woman said they didn't tell you about money. Kati akyogerwe mbanga nkirimbye nga tiyansabye ssente twabadde ne Catherine amumanyi yatugabeeyo lwaga nti sina na namba yoyo driver kati Jackie awo yakusabidde ssente yakozesa ki si voice note nti oba ki nze yabadde amukubira okitegeera nze yabadde amukubira kati just kwe kunziramu wano babadde balwakumeka wano aleka ngamba bano nze yamusindikidde nga nakavaawa nga nakava eri ku mulimu okitegeera kati yali yanagambye nnyinza okujja e Dubai leero oba enkya kati olwakubiri ng'amuzeemu kati n'olwakubiri lwanziramu kano zona zona nensindika zino zona zona nziramu kati jo alyoka nziremu kuko olwokusatu alyoka nziremu wano kitegeera ekyo kyali ngamba ngajja yo nalinza olwoku nalinza olwokusatu lwona
kati lero si Lwakutaano ng'ate nina ebizigamba olwedde mpadde location kanzije nengamba kimu ndikuja paka leero kugamba mama Dubai nti malaga nyamba busente bwenina buno njogerereyo eri bampa olupapula era embassy lweno olupapula lyakoze ki lyansindikidde ne kati simanyi ddi lwenkola ki lwenziramu okufuluma binagenzo ate okola ki okujjuza olwajo ku mpapula za embassy emitwalo emeka miliyoni 2 bali bage miliyoni 2 n'ekitundu nga sizirina kale so wabata kuwadde passport eyo ogambye olina nteekateeka ki kanasazawo ngamba mama Dubai anyambi yankwasaganyizza ne Zainab abakola ku byokufulumya abaana kinyambi nti akasente kinabadde nina koonako okusasula amabanja e Uganda nenkateekayo koona bamale banyambe bampa olupapula olunzizaayo kyakuyiga ki kyofunyemu eno embeera gy'oyiseemu kyobanga nkubirizanya abaana bonna osookanga nnyo weetegereza agenti kigodiringa naye agenti ki ajja kuyamba mu buzibu nga weebuli oba ajja kubanga yeesawa z'essente yokka waakwagalira naye nga ofiisi ya JCC baana bangi bempulidde abakaabiramu naye nga sibikkiriza nkiikiriza leero nga kiri kunze naye mukyala munnange teyandibadde ego okunkaabya amaziga natoba ng'ekisoboka nga saagala nzibwe kwa banzize emabega ku ofiisi bakusasuze ssente ne tutoba ne munnange atugaba abakyala babiri ne twegumya buli mbeera yonna ne tukola ng'abatakoowa nga kitwagala nti omukyala ono basobole omubanja ssente zeri atutunzeeyo naye kati neewunya ku ssaawa esembayo bukyanava ewuwe siddizibwangayo okwo okuvaayo kwabadde kuvaayo nga maliriza contract ye nkubiriza bankuba kyeyo bannange JCC office mugyegendereze buli agirimu ogirimu nga bibyo birungi alhamdulillah ninawe ogirimu nga oli eyo otya okujja ku kamera bane ojjanga niwekubira akalango ennyo ng'oli mu nsi eno kati nze nemereddwa konna kembadde nako akabadde kantuuse embaale sikyakalina kasente konna nsabirira zonna nzisadde ku lupapula olumu olunzijja mu Buwarabu luntuuse e Uganda mukama yanamanya ekinaddako naye ng'omuntu akaabya nalwana nnyo butakabira mu nju ya Muwarabu nekesa zina maziga nga twanyiza lwa Munnayuganda munnange Jackie tewandibadde ggwe kwewomyako wewoomya ng'ondisivinga mu ofiisi yo n'okola kona tisaamu amaanyi kubanga nziseemu amaanyi nkole kekano buno lwonsasudde weeyagale ennungi tezikyabiri buli kyanga naawe ogakaaba tokolimye maama buli kyanga agakaaba ate njaga gafusingeko nange nze nkaaba ka passport kamu kati ndi munaku sina kyenkaaba kinene kyemwagalako ate taamanja niyandiremeddeko ng'amanja taamanja nakolera mu bulumi maleka contract ye neeweddeko nenakatabo kange akagaaniddeko ate alikola obulimbe Omuwarabu alowooza nti nze akoze eki nze mulimba okyagala okunyonoonera gye nfunira riziki bannaye nkyayongera okubetondera mu kafo ketwatutemu ketwafunye ketwasobodde okuba nga tutuulamu ne mwana muwala ono naye abadde bakyabo badde banjawulo naye kansubire gwe wenna awulidde story ino of course ofunyemu ekyokuyiga nga bwe tubagamba nti munnange ennungi tezikyabiri ate olwaliro luli wa muno enkya luli walala so tomanya nawe gwe wenna ali eyo naye nga kyembasa mwenna abaana abali mu nnyumba abakola mubeere n'empisa mubeere bagonjebwa era mumanye kye mwagala mumanye ekyabaleeta okujja okukola mubeere nga muli bantu bakozi n'ekirala omwana ng'ozze okukola mu nnyumba y'Omuwarabu mufube nga nnyo okulaba nti babakolera visas kubanga Omuwarabu oyo bw'amala okusula mu overstate agenda kuyambako okitegeera gwenda kubeera ng'ozunga wekka wabweru nti singa teyafuna kizibu ekyo Muwarabu kumuteeka mu overstate yandibadde nga oba oliawo yamalako dda contract ye nadde waka mirembe nga ne passport ye yagirina bino byonna tebyandikoze eki tebyandibaddewo akabalwa brother we afudde nga tamujjanjabyeko oba oliawo singa abaddeyo nalaba ekigenda mu maaso oba osanga brother naye yavudde mulamu bwese nga tewali akuba ku mukono so n'olw'ensonga eyo abaana mwenna abali eyo abakola mu nnyumba z'Omuwarabu nga wakayingira of course lemera tukwawula ne companies ez'enjawulo ezireeta abo abaana ne offices nti abaana banene mubayambengako making sure following omwana ono afunye visa kubanga bagira ku visa kaseera ko ya myezi 3 oba oluusi omwezi gumu omwana oyo abeera nga zinayingira mu nnyumba afunye visa kubanga wana batafunye visa at the end of the day omwana wagenda kumwegaana tagenda kumukolera visa tagenda kukola kikukyusa overstay abeere nga ate amuteekeramu status n'olw'ensonga eyo mwonna mubeere very careful mbadde nsaba
ekikolwa kino tukikolere wamu companies ezenjawulo offices ezenjawulo namwe abaana obere buvunaanyizibwa bwammwe kubanga mulemerako abo bakama bamwe babakolerenga ebyogera kubanga muze mba mubirina babakolera ebyogera muleme kubonaabona ku ssaawa etesembayo oyagala okudde wakati olina woyita olw'ensonga nti olina fines ennyingi zotasobola kukola kikusasula kigambo kimbibiri ebisembayo mukwano tube nga tumaliriza sheni Zomna kati ndabula baana bona abamanyi nti nabo baatuka ku buzibu ng'obwange naye ng'ali eyalemereddwa nga talina ngeri gya kufunamu talina ngeri gya kutuukako kumuyamba ng'atya ko nange sambanya nti buli tookano badde nga nkola ki nkufolowinga nga bwe nsabira bannange muyogera n'obeera naye nga tumanya nti ekituuseko olina kijja kutuukako kubanzi nali manyi nti Omuwarabu maze omuwangula ate lwaki mba nzija ku media mbadde sikisuubira nti Munnayuganda ajja kuntuusa mu kamera kyembadde sisuubira tuba nakolanga nnyo nga neewala okukola kyo okukosa Omuwarabu oba nga neewala okuntuusako obulaba ate ntuuke nti ate munange Nyondo Rozet ate Omuwarabu ankoze bw'ati ate naye laba Allah wakigeze laba nga takikyusiiza kize ku Munnayuganda munnange naye nze sirina kyemwagalako badde njagadde katabo ne waba kalemedde fine omuntu obanga kikyufu kakubulako ng'abaana bwe baŋŋamba nti bamubbako obutabo yandiŋŋamba ekituufu rimulodi obutabo bwabula abo bamubbako obutabo abaana baŋŋamba jera omwana gwe nakubirako twali naye naŋŋamba nawulirako nti obutabo babubba nti naye wabanga ye nga niyamugamba andi kati yali akolayo eyo yali abeerayo oba abaana abamu abaali oba mu biseera ebyo simanyi naye mu baana bonna be twali nabo ngenze mbayitiramu mbabuuza omu kwe kuŋŋamba noyinza okubanga n'akatabo kubakabbira mu butabo bwe babba kwe kumuddamu nti obabanga bakabba teyandintidde yandiŋŋambye ekituufu okimanyi obutabo babubba naye tusabe magezi gano ne gali kuba yabitegeerako nga ye nampa ku magezi ofulumya otya olinayo mmeka nkuteereddeko mmeka kuba akatabo kankabwidde mu mikono ze naye byonna tasobodde ebikola ate n'Omuwarabu ayagala okunnyamba alimu buzaabuza nti teyansaba ku ssente kwagala Omuwarabu okunfuula nti nze mulimba nze Omuwarabu yansibula bulungi okitegeera yansibula bulungi nnyo mu ssanyu mu ddembe nampa takisi nentuusa paka wano nga sirina kyemubanja era sijja kimuwaayiriza kizibu kiri ku Munnayuganda munnange ntuuziza mu kamera essaawa eno nga tumaliriza of course waliwo ne Bannayuganda bannaffe bayitirivu basudde abaana mu overstay bwe bamala obasula mu overstay ate ne basanyuka bonga bo ate ne baboogerera ne bagufola omusango omuntu yonna asobola okugenda mu overstay si musango abaana abasinga bagenze mu overstay naye nga tebakyeyagalidde bakama baabwe bagenda abaana ne bakola ne bakama baabwe ne batusuula mu overstay naye abaana bamala okuza nti bali mu overstay ne mutandika obasekerera gunti alina bipapula gunti alina byogera naye nga naye aba teyakola ki teyeyagalira kubanga si yeyagaana okwekolera visa omwana asazeewo okubanga akola naye mukama we aganya okukola visa amusudde mu overstay musango gubeera gwa mwana oba gubeera gwa mukama we n'Abannayuganda bangi abalimbalima ne bafekinga zino zi visa agencies ezenjawulo abaana bangi ne bajja ne basasula sente zaabwe ate ne batabakulira zivisa ne bagenda mu overstay bana bagenda okunenyezebwa at the end of the day ne bakubukule ne basanyuka oli yagenda mu overstay oli talina byogera naye nga sente gwe yakola ki gwe yazirya so n'olw'ensonga eyo banange tweddeko tubeere nga ate twagaliza bannaffe ebirungi era nga tubalwanirirako tume kutunuulira mbuto zaffe zokka nabo tubatunuulire kubanga nabo bantu bannaffe lowolereza muti singa kiba kigudde kwoli ekimuguddeko singa kiba kigudde ku nze oba ku mwana wange oba ku muntu wange gwensinga okwagala kiba kigenda kubeera kitya so n'olw'ensonga eyo tubeere nga ffena tulimirwa bannaffe nomala muno n'omusula mu kabi ate omala n'omusekerera so n'olw'ensonga eyo ffe nga ffe Nyondo Media twaniriza buli muntu yenna tetuliko nti nono mukwano oli wa Luganda ono waaki n'obanga ozze ng'ensonga eri ku sister wange witi noga nti munnange nga kiganye tukoleko nti yonna kiri roneta story yonna I'm ready to cover that story tetulina ffe kyekubiira naye okusookera ddala tusooka ntukubira omuntu oyo ntwogerako naye bw'otulaba nti esaaniddwa okukola neekolebwa bw'abanga naye na sayidi ye n'agamba nti munnange kyonna kina kiri yalimba kyonna kina kiri so tetumala gajja amaaso ga kamera kwonoona amannya g'abantu kubanga si kye tu aimingako at tutunuulira oli story gy'abeera aleese ne mukyakuyiga kikyagala okuyisawo mutima gwa kigyeko aweweere netukikola n'oli naye waabanga ali free nakyo so nsoso jaki kumukubirako nangamba it's okay so kati naye simanyi naye nga byonna ebigenda maaso mu UAE mubimanyi era nga nsaba na Uganda tweddeko nnyo tubeere nga ate tweyongera empisa zaffe ziri ze twabanga nazo tusobole okuwangalira wanene mu kicyondo kya Bwalabu nga tuli okay so mwenna abasubscribinga ku Nyondo Media tubebazaako ensuso mwebale nnyo mwebalire ddala era mugende maaso n'okusubscribinga wamu n'okunyiga akadaako kubanga tubayetera
ebintu ebigenda obbazimba oba okubawabula oba okubongerako. N'olw'ensonga eyo tulina ne social media platforms zaffe enjala ez'enjawulo gamba nga Facebook, Twitter, Instagram wamu ne TikTok. So musobola okutufollowinga nate era ne mubeera nga mulaba ebintu bye tuteekayo kubanga babigenda kuyamba mu bannayuganda. Abanyondo Glim mmaliriza nga mbajjukiza nti nabo batteekamu ssente mu Nyondo Media okubanga naye etambula bulungi nnyo mu ngeri zonna mpozi ne Open Vision era nga mubettanire companies zonna mumanyi bye zikola. Mubeere bulungi. Wiki yabadde ku kamera abadde nze Nyondo Rozet ne mwana mwatu saba bambe wonna abamugenzeeko Omukama Katonda abalamuze kisa era abawumuze emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwetyo tukoze olunaku lwa leero wabadde bayitawo wanna wali naye kasita tufunyemu ekyokuyiga batutegedde ekituleese bannange mubeere bulungi takumira mpeera mwena batukuumire. Nabeka mugamba mutya, this is your boy Ashman Kashuji, omuzanyi wa film, director ate producer. Mugamba mutya abali eyo essaawa yeno olunaku lwa kunyirira era nga mbaleetedde Nyondo Glim ekolebwa aba Nyondo Media, Nyondo Group of Companies. Nyondo Glim kizigo kya maanyi nnyo ekirikolebwa mu gune mubikole mu bimera ebiri nacho mbuli kimu ekiri nacho kizigo ekikwata skin yo ne kinyiriza ne kijambo n'obuntu bwonna obwa black sports skin ne glowing abana bagala okuglowinga essaawa yeno weewale byonna ebizigo bye bakugamba nedda time yeno ya kunyirira togenda kweruka anaddala abalenzi akasusu kagenda kubeera kumulala. Era tubeerewo ng'olunaku lwa leero Nyondo Media mugule wano mu UAE wonna woyagala wonna woli mu UAE kigenda bakikutuusibwako era nga balina n'obuviiri obulungi ennyo obwoyinza okwambala ku mukolo n'okyusa akaviiri leero n'okyusa akaviiri enkya n'obeera ng'onyirira nga buli akulaba akwegomba. Abagenda mu red carpet, abagenda mu movie premiere bambaza abayimbi bangi ab'enjawulo, bambaza aba celebrities ab'enjawulo ku red carpet era nga bwe buviiri bwe buno bakyusa kyoyagala kye bakukola. Jangu skin yo oleme kwejjusa togenda kufuna buzibu bwonna tebirina effects yonna ku mubiri gw'omuntu era tubenga tukigula ekizigo. Nyondo Media bano balina ebizigo ebyenjawulo, balina bu sprays, balina buli kimu ekya skin yo. Gwe jangu skin yo ba doctor abalungi ennyo ba expert mu skin temusubwa mubeereewo era nga oba oyagala okumanya ebisingawo kuba ku namba y'essimu eyo gy'olabawo wansi kigenda bakyakabi nnyo togenda kwejjusa onadda n'oŋŋamba nti Ashman Kash kye wakola kyekisinga bannange era nga bingi bye balina ebizigo ebyenjawulo nga obiraba balina mu buli size yonna gy'oyagala ey'ekizigo ojja kuba ogifuna. Oba oyagala y'abaana weebiri, oba oyagala y'omuntu mukulu weebiri, oba oyagala bya mukyala weebiri. Mujje famire yonna ebeere ng'enyirira togenda kwejjusa kuba kino ekizigo nze nkigezezzaako era nga mundaba kyonna kyolaba kyekyo kizigo kyekikola. Kizigo tekigenda kwerusa kujja mu kalayo, ogenda sigala mu kalayo naye ng'onyirira. Mwebale nnyo. Ashman Kashuji, I sign out. Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 97 432 861 886 obujjanku office save Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Sheikh Mariam Building ku mwaliriro okusooka office number 110C opposite day-to-day supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye day-to-day supermarket Baniasi. Open Vision Tourism, fast and reliable.